Omulabi waffe owa Tawfik Media ujji ogamba otya najjo sinzira okubanga otulaba. This time around kwataganyeko ne Nalulungi omwaka guno 2025-2026 amanyiddwa nga Muhoozi Trivia L. Mwabata kimanyi yono yawangula obwa Nalulungi. Tugenda kuba twogeramu nko naye ajja atya okuwangula era yawulira atya ki ekyamujjira in her mind okubeera nga munne bamulangiridde. Nalulungi waffe owa Uganda ogamba otya? Ni bulungi ate gw'ogamba otya? Sina tabbu. Banne kungula. Neyanziza nnyo. What are some of the procedures that ogamba nti bakulangirire gwe nga gwe you personally? Ba judges tebalabala lunaku lumu luli lwa stage. So kana tubasisinkana 2 days before that day. Hey. So 2 days before, ba judges babeera in their own room. Muyingiramu one by one okulaba judges. Buuza ebuuzo buli they be like 7 judges. Buli ne bakubuuza ekibuuzo. Ofuna opportunity okugenda ne ba judges nga tewali crowd nene nnyo. Batogenda kutya, togenda kankana because there are so many people abamu bawogana balala tebakwagala bakwagala. So bintu bingi ebiyinza okutiisa. So I think bakiteekawo ekyo so that bakulaba without the background noise. Kati I'm sure every other girl yakola their best when we met the judges for the first time. So I saw what Agamba, it was because of this or because of this, because everyone in that boot camp was very intelligent. I saw what Agamba, ate kati ndowooza nze alina obuwangwa because I think I'm the best. I couldn't say that because nange nali siri sure. Naye Mukama cheka yamba. I think it was God's plan and it was God's will. Awo tutunulire embeera y'okubeera nti bwe babalangirira obwa Miss Uganda obwa Nalulungi bw'omuntu agenda okuwangula. Basically, batunulira nnyo beauty over brain. I don't think batunulira nnyo beauty because it also depends gwe beauty ogiraba batya. Because beauty is not just about how you look. Like seriously, beauty is also about how your heart, how is your heart beautiful? Oyisa batya abantu, oyisa batya abaana, n'omuntu ng'omusanze ng'ayera omuyisa otya. Okitegeera, it's not just about how you look physically. So I would say they consider humility above all else. So humility is chengambye wobeera n'abantu obayisa batya abantu ne waba omusinga nnyo omuyisa otya. So how do you get to know, how do you get to know Uganda? Because we've had naka video ke nalaba kakamu Madam Brenda ke yakubuuza kao Vawa. Yes. Kati manyo Uganda nakulira Uganda banzala Uganda. I am Ugandan. You're Ugandan. Stegera, yes. So that's the only language I know as my local language. Uganda remanyi n'Oluzungu. Simanyi Lunyarwanda, simanyi Lunyankole, simanyi. I don't know any of those languages. Okay. Kati sisobola ate gamba because abantu kye balowooza kyendi. Kitegere. So nze mmanyi banzala Lubaga Hospital mu Uganda. Tata wange ava Bukoma Nsimbi. Mama wange alina ekyalo e Masaka e Lwengo. So ebyo bye mmanyi. Era kye mmanyi kyendi. So that's all I know. Okutwalize wamu oli Buganda. Ndi muna Uganda. Ntunula gy'otunula oyinza okugamba oli eri. Nkitegeera mama wange kirabika mama wange bazadde be baava eyo ne basetolinga e Lwengo e Masaka. So that's where it comes from. Tata wange mama we Muganda, tata we Munyankole. Okay. Naye as I said tata wange sakula naye nnyo so sisobola kwogera nnyo about him. Okay. Mama wange gwe mmanyi. Ye yakubeererawo. Yes. Era bye omuntu omundozi yakuwaliriza okugamba nti munnaye mwana wange tugende osobole okubeera ng'otujjululamu eno embeera gye tulimu. Teyaŋŋamba because kuba bagamba omwana omuwala aseera na nnyina. Mama wange si yampa eno idea nange nazuukuka. I always wanted to do it since 2023. Nali njagala kukikola naye nga ntya. As I said nali ntya nnyo. So neŋŋamba let me just try my luck. Tomanya that's my path that I'm supposed to take. Some of my siblings nabo ne bangamba you should try. Neŋŋamba why not? When I told my mother
teyagamba mbuneda takikola oba bambi ekyo kyenkwagaliza nnyo. Just yagamba oba kyoyagala. Go ahead. Go ahead. Yes. As long as tekigenda kunswaza mu kitiibwa kikola. Tutunuulira embeera eno gye mu situation gye mbeeramu mu boot camp. Those are some of the reasons why babayigiriza ebintu bingi omuli enneeyisa babakebera engeri so far eyo ebbanga lye mumalayo biki bye watunuulira oba gwe ng'omuntu biki bye wayigayo? Nayiga ebintu bingi, nayiga okulowooza quickly on your feet kubanga twali tukera ku makya nga tulina workout, after workout nga tulina paper. Iyo paper erinamu 8 questions ng'olina answeringa in 10 minutes. Naye eyo answer gy'oteekawo in 10 minutes like questions nga ziri meka? Nga ziri 8 questions. Okay. 8 questions olina ku answeringa in 10 minutes. Naye ezo question si za answer one word. Answer ya paragraph. Okitegeera? So that actually also that bases on how you perform in the whole of boot camp. So every day nga tulina ezo questions nga you have to be very quickly, you have to answer all those 8 questions in 10 minutes. Kati kikuyigiriza nnyo because after workout olina okunaaba, olina okucleaninga, olina okukola breakfast, olina okusoma. You have to make research before you go for the paper because of what you're going for paper. After the paper nga tulina question and answer. Question and answer just Miss J ajja nakubuuza ekibuuzo randomly. Anything about climate, about politics, about the weather, and you have to be very quick and answer the question. And it was usually most times the about answer ntuufu naye answering zetya okigaseemu batya bakikiize bo nga abawuliriza. So that was what they taught us mostly. So it also teaches you no boot camp, of course, financial emphasis. So it teaches you how to live with different characters. No manyambo. Ono ali bwati, ono tayagala kino, ono kino kyayagala. Nenda kati oba okola ekintu nawe oba ogamba serobooza akonzekka, ndowooza ne ku mukwano gwange ali next to me. So it teaches you very many things. Okubeera n'abantu, okubeera very quick to think, okumanya mbu tolina kumanya just about what is going on in your life. Naye olina okumanya about politics, about climate, about very many things. So kulangirira, did you see this coming? Honestly, I didn't. Because nali nkimanyi that people, of course, because of my name, because as that video, actually, I think a week before crowning, a video yali etambula. Yes. So kati when I video, nilaba comments, nagamba sichiwa ngenda wangula naye. As I said, kama teka mchinga chifoni era nasanyuka nnyo. Naye sinaba neera kitekinga in very well naye. So fa biki byotandikirako cause wazee babeerawo ba Miss Uganda ababaddewo biki byobayigiddeko oba biki bye bagambe byotule cause ffenna tuli bantu olina byoyigira ku muntu nebyoga nti kino ngenda kitwa biki byoyigidde ku most especially ono abaddeko. Yes. Natasha Munyozi, my big sister. Anjigiriza bingi, mostly of course okubeera nnyo n'abaana abali autistic nga tebamanyira autistic. Actually during boot camp twagendako emutumbe okulaba, twagenda ku show nga Richard Hand yali organizing the session ez'okuyamba abantu n'omusaayi ne IDs abatasobola kukozesa sobola kufuna IDs. There were very many activities, and in that environment basanga abaana bangi nga bali kulya ebintu ku floor. Naye kati abaana, people around them bali tebakimanyi mbu those children are actually autistic. Babalaba bulabi ne bagamba like nebagamba ono mukyaafu kiki okitegera. You would see that people actually around them bali tebakimanyi mbu this person. Naye Natasha has taught us how to actually like distinguish between children that are actually not just mentally ill as people say, but they're actually sick and they have autism. So she actually taught us a lot to understand how the world is. Notegera mbu omuntu ayinza obutakwagala in the first time wotuulamu eyo ntebe naye inoba proving with how not what you say naye biki byogenda okukola in that community that is going to actually make them know that you deserve the crown.
So bingi nnyo byanjigiriza. Later I will learn more from all the queens. Okay. As my elder sisters, they will help me in this journey. Okay. Muhozi, right now, gwali n'engule. Muyina ebintu bye babakkiriza for now nga mukyalimu okubeera mu mbeera y'okubeera nti kati bakutikidde like dating oba tekikkirizibwa? Tebatugambangako mbu bannaye to dating nga tebakyogerangako ekyo. Naye okola kyoyagala kyowulira oba owulira osobola okufuna engule ng'olina a lot of things to do. Neera ng'osobola gimanya nejinga ne relationship ng'okikola ng'okikola. Kati let's assume nti biwedde kati bakutikidde. Kiryoke oba bw'obeera ng'olimu eno period okubeera nga munnaye kati tokkirizibwa kuba na muntu? Tebakyogerangako, as I said. Oli allowed? Yes, you're allowed. You're allowed. Muza kyagala okubuuza ekyobuuza wose. No, just simbuuza obuuza. Oli kiryoke? Yes, you're allowed. So kati for now gw'omulina oba? Why? Just before this, nali simulina. So ne kati simulina. Nakati tomulina. With the age of 22. Why? Kyekiganda. Tewali kiganda, just simulina. Sijja genda into details lwa nsonga munnaye mwana bakamumutikkira naye omuntu yenna ali eyo nga mutuufu wandiyataaze okubanga omunnaye omwepikira kuba naye akasente alabika akalinamu. Munne ebiseera biri twawulanga munnembo ajja kuba Miss Uganda alinamu n'akasente okalinamu. Maama singa saagulwadde emmotoka yange. Singa nakola bingi. Buneewakamba wamu akasente weekali. Kyebagamba. Ensonga lwaki munnaye mun'okuwangula it was all about money bawaayo. Opinion yaabwe abakyusa opinion yaabwe naye si kituufu. Okay. So obugambo ki bw'osobola okuwa bannayuganda bonna ki by'obasuubiza? Nze saagala kusuubiza nnyo bantu bintu nga tebinaba kubeerawo. Kubanga expectations si kirungi kubeera nnyo ne expectations from someone. Kubanga even as you see bali balina expectations of someone else to win. That's why emitima gyabwe tegiri happy. So it's not good to have expectations. Naye kyensobola okugamba nsaba nnyo Mukama ankwate omukono ngende mu Miss World ndeete engule nkikomyewo wano ewaka neera mbasanyuse abakyagala neera nsaba Mukama atuwe opportunities ez'okuyamba abaana abakazi abakyala abatalina buyambi. Just nsaba Mukama ambererewo mweno jani yonna. Ajjawa amagezi ago, you know? Because nga weragambe I've been in that situation when my mother yatukoza fenna basatu abawala ate nga nze last born natukoza paka kugina emyaka gye tuliko kati. So I've seen her struggle, I've seen her courage, I've seen her bravery, and I just want to put it out there to all the mothers that are there. It's very possible. And saga just chogera bogezi naye njagala ba encouraging to actually take up spaces and have skills, not only skills ngokutunga naye digital skilling, because nchimanyi nnyo that digital skilling is the new financial ways of getting money, and the new generation is going to only be about technology. So I would want women to not only focus on technical skills but also digital skills, not only to think that digital skills are only for men but also women. Okay. Ibra Case is my name. Was a trivia. Okay. L, 22 years old, from Bukoma City District. Yoga. Simanyi ku yoga. Oh, yoga like means congratulations. Congratulations. Thank you so much. Nakaizako. Yesterday. Yoga wale koto kamanyi. Bade sikamanyi. Kijege baba bagamba kulike kula like congratulations. Yes, thank you so much. Okay, how was the experience? Byali bitya? Yali tough naye twagezezaako ne twangula ne tufuna engule yatebaza Mukama. Okay. Tewasoka kutyamu. Because mwalimu obwana nga bunyirira sharp. Abana bonna bawala bonna bali very intelligent, bali very smart. Bonna balina platforms zaabwe, they have fan bases. So it wasn't an easy journey. Tebyali byangu. Naye twagezezaako ne kikola kye tusobodde.
Nebitambula. Ebitambula bulungi. So when twagenda mu finals gola abagira abana batambula, they asking questions. What came to your mind? Tewatya mukono gam ha. So kya. Otagenda ku stage nali nsooka okulowooza nnyo was my shoes. Ngamba mukama banenyamba sigwa because ground yali very slippery and my heels were kind of paining me behind. Nga zisala nga ziriko akantu munda akasa. So it was that's what I was paying attention mostly. Naye ebirala nabirekera Katonda nagenda ku stage ngamba it may be my last time. Chinzobanga it's my last time performing on this stage with this with this crowd. Nengamba kankole kyensobola. Chester sobola nkirekere Katonda. Okay. Bw'owangula bwe kusoma. No, tusake kuki ekyasinga okuwaliriza okujja mu Miss Uganda because buli muntu abako n'ekirubirwa. I want to join Miss Uganda because I want to do this, I want to do this. Ki ekyasinga okuwaliriza? Kyasinga okuwaliriza at first nga simanyi nnyo about Miss Uganda naye njagala to become more confident. Mbere confident nga nsobola okwogera because nakula nga ndi very shy nga soogera nnyo. So that was my first thing, but when I got to know more about Miss Uganda nendaba platforms ze bakoze nendaba abaana be bayambye kati nenjagala nnyo okuyamba abantu abaana abakazi mostly because nange I've been through that situation kati najagala nnyo okuyamba abantu abatasobola kweyamba. Wabeerako mbeera embi? Ene y'ekyavu ekyeggulo kibawo ekyemisana tekiriwo ekyemisana ekibawo ekyeggulo tekiriwo? Ng'oli mu kyalo kyawo? Twali tubeera Nankulabye. For that tetwali bulungi nnyo. Tata waffe yali tali very available nga mama nga akola kyasobodde kyatasobodde nga tubeerawo naye we thank God twavamu eyo embeera Mukama n'atuyamba ne tugivaamu. So nali njagala nnyo okuyamba abaana abatalina ebintu ebyokugenda ku ssomero kubanga nange naliko mu eyo situation. Kyogenda otandikirako? Ngenda kutandikira kuyamba abaana mostly abatalina bitabo abatalina ngatto zagenda ku ssomero because as I said nange naliko mu situation so mbalaba nnyo era mbasabira nnyo era kati njagala just ebigambo byange tebibanga just bigambo nga nsobola actually okola ekintu ekibayamba ekibazimba. Okay, tutunulira abantu abasinga babajja mu nsiike eno babako abantu bebeegomba. Muntu ki eyakuwaliriza nogamba I need to be a Miss Uganda too? She looks very nice, very intelligent, the deal she got. Who inspired you to join the Miss Uganda thing? Queen Abenacho. Abenacho. She was the best Miss Uganda that area singer. Okay. Fenna, everyone praises her. And I'm so glad that Nange mfunye a platform that I can actually learn from her. And I can't wait to actually learn a lot of things that she also learned from this platform. Wamukoonako Kongo genda mu nsiike? Sinnaba naye nsabira ntukeko eyo level gye nsobola omukoonako. Bw'owangula ebigambo byajja bingi. Twako n'omuwala eyavaayo Ajati ng'agamba yali alina owangula baakubbira biki. Lwaki omulindirira Ajati? Ajati abantu bava nga bagamba Ajati yali alina owangula nti baakubbira yali alina obeera Miss Uganda. Ajati wamulabako omuddugavu oyo? Amina, she's my friend. Me and her close. Amina Nalubega mukwano gwange nnyo era mu bootcamp tali very close. Of course ebigambo bijja bajja babyogera naye Miss Uganda tebamu choosing only based on votes. Bingi bye baconsideringa. Nera decision bagikola nze yagifuna. Nalubega naye of course everyone in that bootcamp yali deserving of that title. Naye buli omu yali alina strengths ne weaknesses. Naye nga tweyamba bweyambi okufuna someone else's strength naye nakuyamba ku your weakness. Okay. Kati Nalubega, she's very intelligent, she's very smart, and I know without the crown ne waba talina n'engule agenda kukola ebintu bingi nnyo ebigenda ezimbali n'eggwanga. Okay, tewabiwulirako eyo naawe nga bagamba baakubbira oyo mwana wa mugagga kyeva bamuwadde naye tubadde tumusinga mu kwogera mu bintu byonna ebya activities nga bagamba bali bakusinga. Kati
kyomba sirina kyakyogerako kubanga eyo opinion yaabwe sobola bagamba ate temukolayo opinion, that's their opinion. Naye kisigala kiri nti nze nafuna engule sirina sente gye nazijja bajaji abachuzinga the last 20% of this gwe balonda because 80% eva mu bootcamp. Kyoba okoze mu bootcamp, how you behave, how you treat others, how do you act when tugenda mu societies nga mulimu abaana abali sick, how do you react to them. So there are very many situations embeera nyingi ze ba considering okuchuzinga Miss Uganda. So 20% yebeera ku stage whereby ba judges 2 days before the main stage. Kati judges nebafunawo oba wa sent osegeera. So sobola gamba mbu balekerawo okubyogera because of opinion yaabwe naye amazima gasigala mazima. Ba judges nange nabalabako just for my first time like everyone else did. Okay. Tutunuulire apart from the judges wasoma bidala atozembwa Miss Uganda twakulabako mu aviation bali tukusuubira okuba nti essaawa eno wafuna ennyonyi, you need some juice gye bali tukusuubira atozembwa Miss Uganda. Career ye eri gye wasomerayo gitaddewo ya aviation. Nali njagala nnyo okubeera mu aviation naye when I married in 2024 I actually didn't get I applied at different airlines. They applying at Emirates, they applying at Uganda Airlines, but in that year they were not taking in people. So this year actually they called back some people. Naye I think it was God's way of taking in this opportunity ekolako mu nnyonyi. Nedasafunako opportunity. Ne kati singa baba bakuyise ate nga wafuuka Miss Uganda. Basobola kuddayo kuba kati nina other priorities and I think Miss Uganda platform more opportunities than me just going for aviation. What's your last remarks to the fans and what should they expect from you? Because Gwegomba Benacho twamulaba yagenda ebusoga n'agaba paadi n'agenda wa yakola ebintu bingi. So what should people expect from you? They should expect from me so many things. Ebintu bingi ebiri mu plan. First of all, continuing with Queen Natasha's project, which is working with people in autism. Nera bingi betugenda banga tukola okuyamba abaana, okuyamba abakyala. Bingi nnyo neera tulinde tulabe. Okay.